ebiwerera ddala kukusinziira ku mawulire agongera okulabika nti gajja already nga tetunnatuuka na mu mwaka gwa 2026 bwe tusuubira nti wano tuteekeddwa okulabika nga tujja kgenda mu kulonda. Waliwo ebibiina by'ebyobufuzi 7 nga bino bimaze okwongera okulabika nga byewandiisizza. Akakiiko k'ebyokulonda nga beteekerateekera okweteekerateekera okulabika nti bategeka akalulu ak'omwaka gwa 2026 eri abo Allah baana balonze. Abaana ababali abalamu bajja kulaba, bajja kubeerawo balabe ebinene. Sofa wabaddewo ebibiina by'obufuzi ebiriwo ebigundiivu era ebimanyiddwa oba ebiwandiisiddwa. Kati ku ebyo ebyewandiisiddwa already waliwo ebibiina ebirala 7 ebimaze okulabika nga mukwano gwange bigamba ffe tuli tayaali. Waliwo ababiri emabega. Bw'otandika okuwulira okwerumaaluma okutandisa okuba nga mwekuli mu bibiina by'ebyobufuzi e Kampala e Uganda, manya nti bannannyini bino bandiba nga be bali emabega wa bino. Ekibiina ekisooka 2026 tujja kubiraba nga bitandise okuleeta abakulembeze baabyo nga beesimbyewo. National Foundation Party. National Foundation Party ekyo ekibiina kijja kirina slogani National Revival Coalition. National Revival Coalition ekyo ekibiina nakyo weekiri kijja. National Agrarian Party nakyo kijja kyakusatu. People Power Front. People Power Front kirina slogani People Power Front. Number 5 kibiina nakyo kijja kya byabufuzi. Shine Uganda. Shine Uganda. Singa obaddeko mu studio londa babwenkoze wano. Shine Uganda. Oli agamba nti if it's your time to shine, you shine. Shine Uganda. Kyakutaano Uganda Prosperity Party. Kyamukaaga ekyomusanvu National Economic and Redemption Party. Ebibiina ebyo nga bwe mbikumenyedde bijja era birina ababiri mu mugongo. Bano bonna bamaze okulabika nti bawaddeyo empapula zaabwe mu kakiiko k'ebyokulonda, amannya, slogan ne simbo oba akabonero. Obubonero bw'abano bonna buli omu alina akabonero akake. Bano bakkiriziddwa bagende batandika okulabika nga beebuuza ku bannayuganda kugamba bawandiisi emikono egyo egibasemba nti ddala kati ebimu ku byetaagisa mu kibiina kino oteekeddwa okubanga olina emikono egy'abannayuganda baga nti yes ekibiina kiteekeddwa okubanga kugamba kirina ebyetaagisibwa byonna. Kati bw'otandika okulaba ku bibiina ebyo byenkumenyedde 7 ku kusinziira ku Mr. Julius Musunguzi omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda agamba nti 7 parties ebibiina ebyo 7 byakiryalingiddwa era byaweereddwa bagende banoonye ba signatories okutandika wakati w'omwezi gw'omukaaga 2023 batandika okuva mu mwezi ogwokuna 2024 paka mu gw'omukaaga awo mu makkati ga myezi ebiri bagende batandika okuleka nga beebuuza bonoonye emikono. Kino kiba kitegeeza nti Uganda singa ebibiina ebyo binaabeera nga bifunye ebibyetaagisa okulabika nga biyimirirawo ng'ebibiina by'ebyobufuzi mu Uganda, tujja kubanga kakati tuweza omuwendo gw'ebibiina by'ebyobufuzi 33 political parties in Uganda singa ebyo binegatta ne biweza bijja kwewezeza omuwendo gwa bibiina 33 bitulina ebyo ebyobufuzi. Jogera nti akakiiko k'ebyokulonda tuba tuteekeddwa okulabika nga tugenda mu kalulu insha Allah 2026 general elections mu Uganda. Akakiiko k'ebyokulonda essaawa yonna kagenda kulabika kajja kufulumya road map
ne guidelines process bweyina okubanga etambula n'ennaku eziteekeddwa okulabika nti yati zino zijja kubeera abcd. Nominations ez'aba candidates zijja kubeera wodi eza president, abanaaba beesimbyewo, bwa parliament, local government positions zonna ezo. Era nominations zijja kutandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa-10 n'ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwa-10 2025. Nominations insha Allah.